Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire bino ebirooto, njagadde tutunuulire ebirooto n'amakulu gaabyo, tutunuulire ebirooto wamu n'amakulu gaabyo. Gwe wenna ng'oli eyo ng'otera okuloota ekirooto ng'olina omuntu gw'oli naye nga muli mu mukwano, okugeza osobola okubeera n'omuntu ng'omuntu oyo tomumanyi naye nga ng'oloota nnyo ng'oli naye mu mukwano ogwa ddala ddala nga kwebakiddeko ddala oba ng'olina omuntu gwe weebaseeko naye nga tomumanyi nga kugira nnyo mu kirooto kyo. Ebiseera ebisinga ofuna ekirooto bwe kityo ng'oli mu mukwano n'omuntu gw'otamanyi, ebiseera ebisinga wabeerawo omuntu abeera akwegwaniza, wabeerawo omuntu abeera akwegwaniza, ye abeera akumanya era abeera akulaba naye gw'oba tokola ki, obeera tomumanyi. Oyinza okuba nga omumanyi naye nga tomussaako birowoozo naye abeera nnyo akubeera nnyo kumpi, aba akwagala, aba ayagala okukugamba naye ng'akutya. Ebiseera ebisinga wabaawo omuntu abeera akwagala oba akwegwaniza. Ekintu ekirala osobola okuloota ekirooto era nga kye kimu n'oloota ng'oli mu mukwano n'omuntu gw'omanyi, ng'omuntu oyo talina kye yali akugambyeko naye ng'omumanyi era ng'omulaba ng'omutera n'okunyumya naye nga takugambangako, talina kye yali akunyeze naye ng'oloota nnyo ng'oli naye mu mukwano ogwa ddala ddala. Asobola okubeera omusomesawo oba asobola okubeera omuntu yenna oku kitundu. Ebiseera ebisinga oloota omuntu ng'oli naye mu mukwano, omuntu oyo ng'omumanyi era ng'omulaba, kimanye era kyekimu era abeera akwegwaniza, abeera akwagala naye abeera atya okukugamba, ky'oba olaba nti abeera akujjira nnyo mu kirooto. Wadde obeera omumanyi, nkuwadde ekyokulabirako okugeza, asobola okubeera omusomesawo oba tticcawo ng'akujjira nnyo mu kirooto nga muli mu mukwano ogwa ddala, nga muli mu buliri. Ebiseera ebisinga abeera akwagala naye abeera atya okukugamba, ky'oba olaba nti abeera akujjira nnyo mu kirooto. Ekintu ekirala osobola okuloota omuntu oyo nga yakukwana naye nga temunnaba kwegatta. Osobola okuloota ekirooto okugeza ng'oli mukazi n'oloota omusajja oyo ng'ali mu kukukwana bukwanyi, okugeza nga mumaze ebbanga nga lya myezi 5 myezi 2 naye nga tannaba kwebakako, kwegamba n'akujjira mu kirooto. Bw'akujjira mu kirooto ebiseera ebisinga omuntu oyo kiyinza okubeera ekizibu okwebakako, omukwano gwammwe guba gujja kufa. Singa oloota omuntu ng'omuntu oyo akukwana, oba musajja oba mukazi kye kimu, nga muli mu kwekwana, kwegamba nga muli mu laavu yammwe eyo ey'empolampola, mwekwana naye nga tonnaba kumuwa oba nga tonnaba kwebaka ku mukazi oyo, n'otandika okubeera ng'omuloota muli mu mukwano, omuloota omwebaseeko, omuloota muli mu buliri, ate nga so nga ate tannaba kuwa naye n'atandika okujjira mu birooto ng'omuwadde oba ng'omuwala oyo omwebaseeko oba omukyala oyo nga muli mu buliri naye ng'oloota buloosi kirooto. Ebiseera ebisinga omukwano gwammwe guba gusobola okufa, guyinza obutagenda mu maaso. Ebiseera ebisinga singa otandika okuloota omuntu oyo abeera ali mu kukukwana nga temunnagenda wala, nga tannaba kwebakako, n'atandika okujjira mu kirooto ng'omuloota akuwadde, omuloota muli mwenna mu buliri, ebiseera ebisinga laavu yammwe tegenda mu maaso, bikoma awo. Era ebiseera ebisinga bw'obeera omusajja, ebiseera ebisinga omuwala oyo akulema oba omukazi oyo akulema, tomanya kikulema eki, kwegamba mulabiraawo ng'omutima gufudde n'omwesonyiwa n'omutta. Naawe era omukazi bwe kityo bwe kiri, osinga oloota omusajja oyo nga muli mu kikolwa ate nga tomuwangako, n'omuloota ng'omuwadde, ebiseera ebisinga laavu yammwe ekomawo mu kkubo, tegenda mu maaso, okwagala kwammwe kufa. Ebiseera ebisinga singa obeera ofunye ekirooto bwe kityo. Kugambye tutunuulira birooto, ebyo ebirooto eby'obulabe ebisinga okujjira abantu ate ne bituukirira. Lwakuba ebiseera ebisinga ebirooto bino osobola okuloota ekintu ate ne kitaba bwe kityo nga bw'okiroose ne kikyuka, okitegeera. Oba ebiseera ebisinga osobola okuloota ekintu nga tekigenda kutuukira ku ggwe, nga kigenda kubeera ku mukwano gwo, muganda wo, kwegamba omuntu yenna naye nga tekigenda kukola ki, kutuukira ku ggwe, naye ggwe n'okiroota ng'olina
gwokirootedde okitegeera ebiseera ebisinga ebirooto ebyo osobola okifuna ekintu ekirala oba ekirooto ekirala singa oloota okugeza ng'oli mu nnyumba n'olaba omubbi ng'ayingiza omukono mu luggi lwo, omukono ogwo n'ogukuba oba n'ogutemako naye ng'oli mu kirooto obiroota mu kirooto. Singa oloota ekirooto bwe kityo ng'olaba omuntu ayagala kuggulawo oluggi kubba ng'ayingizaamu omukono ogwo n'ogukuba oba n'ogutemako, ebiseera ebisinga ekirooto ekyo kiba kikulabula mu mbeera yonna ey'okkuuma ebintu byo. Okitegedde bulungi, kiba kikulaga nti fuba okulaba ng'okuuma ebintu byo, bw'eba nnyumba giggala enywere, kwegamba kiba kikulaga nti obudde bwonna waliwo abaagala okubba oba waliwo aboogera ku mbeera eyo ey'okubba. Ebiseera ebisinga singa ofuna ekirooto bwe kityo, nkugambye ngo singa ofuna ekirooto n'oloota nga bakubba ng'olaba omuntu aggulawo oluggi lwo, n'omulaba n'osalawo olwanagane naye, n'omusindika omukono ng'olaba aguyisizzaawo mu kituli ayagala kuggulawo, omukono n'ogukuba oba n'ogutemako ne gugwa eri. Ebiseera ebisinga ekirooto ekyo kiba kikulabula nti kuuma ebintu by'ewaka, bw'oba tosibaawo yongera osibewo, bw'oba tossaako kkufu teekako ekkufu eziwerako. Kiba kikulaga nti obudde bwonna basobola okubba. Wabeerawo oyo abeera akulimbisa buli kaseera, abeera ayagala okubba. Wabeerawo abo ababeera bakwogerako nti naye omuntu lwaki tetumubba, tumulumbe tumubbe, bwe bityo. Kwegamba oba olina okwerinda oba olina okwekuuma, ofuba okulaba ng'ebintu byo obyongerako obukuumi. Okitegeera gwe kennyini, abantu bo wamu n'ebintu byo, kugeza ng'ennyumba oba olina dduuka, fuba okulaba ng'olyongerako obukuumi obw'amaanyi. Ekirooto bwe kityo kiba kikulabula oba kiba kigezaako okukulaga ekyo ekiyinza okubeerawo obudde bwonna. Olw'ensonga wabeerawo abantu ababeera balowooza ku ekyo eky'okubba, era babeera babbi ne babeera bakirowoozaako. Okitegeera, kati ekirooto ekyo kigezaako okukulabula okwongera obukuumi ku bintu byo, bwe kityo bwe kiri. Ekirooto ekirala, singa oloota omukyala wo ng'omukwatidde mu bwenzi, oba ggwe omukyala n'oloota omwami wo ng'omukwatidde mu bwenzi, ebiseera ebisinga singa omuloota nga muli bafumbo, okiwulya bulungi nnyo. Singa oloota omwami wo oba omukyala wo ng'omukwatidde mu bwenzi, naye gwakiroose nga muli bafumbo n'omwami oyo gw'oloose, ebiseera ebisinga obufumbo bwomwe bubeera bujja kuwangaala. Okitegedde, singa oloota ekirooto ekyo ng'okwatidde munno mu bwenzi, ebiseera ebisinga obufumbo bwammwe bubeera bujja kuwangaala. Okitegedde, singa oloota munno gw'obeera naye ng'obeera naye muli bafumbo waka, kummwe ne kubaako aloota munne ng'omukwatidde mu bwenzi, ebiseera ebisinga obufumbo bwammwe bubeera bujja kuwangaala, kiba tekirina buzibu. Ate singa oloota ekirooto ekira kyekimu, n'oloota omuntu wo, bbaawo mukyala wo ng'omukwatidde mu bwenzi, naye ng'omuntu oyo tobeera naye, ng'ajja buzzi ne musinkana n'amala n'agenda, buli omu ng'abeera wuwe, kummwe ne kubaako aloota munne ng'amukwatidde mu bwenzi, ebiseera ebisinga ky'olina okumanya, omuntu oyo abeera akuggyidde mu kirooto ng'olaba ng'omukwatidde mu bwenzi, kimanye nti eyo gy'ali abeera alinayo omuntu omulala. Kiba kikulaga nti omuntu oyo gy'ali eyo alinayo omuntu omulala. Ekirooto ekirala, singa oloota ekirooto n'oloota ng'oli mu nsonga, kino kyammwe abakyala, singa oloota ekirooto n'oloota ng'oli mu nsonga, kyokka ng'ate eryo ebbanga ly'okirootoddemu nga toziriimu, n'oloota ng'oli mu nsonga zammwe ezo ez'ekikyala, singa ofuna ekirooto bwe kiti, ebiseera ebisinga oba olina okwegendereza, budde bwonna obeera osobola okuwulira mukwano gwo, muganda wo nti aggyeemu olubuto oba avuddemu olubuto. Ebiseera ebisinga singa oloota ekirooto bwe kityo, n'oloota ng'oli mu nsonga ezo ez'ekikyala ng'omukyala, naye nga wookirootedde nga toziriimu, naye ne kikujjira mu kirooto n'okiroota ng'oli mu nsonga, oba olina okukimanya nti obudde bwonna ku emikwano gyo egy'oku lusegere kusobola okubeerako omu
abeera ajja okugyamu olubuto oba olubuto gwe lujja okuvaamu. Okitegedde? Mikwano gyo oba ab'eŋŋanda zo ku bo kusobola okubaako omu afuna ekizibu ekyo eky'okuvaamu olubuto. Nga bwe nabagambye nti ebirooto bino osobola okuloota ekirooto naye n'okiroota nga tekigenda kujjawuwo, ng'okiroose kigenda kubeera ku mukwano gwo, n'okiroota nga kigenda kubeera ku banneyiba, n'okiroota nga kigenda kubeera ku bantu bo ab'eŋŋanda naye atali ggwe. Ebirooto bwe bityo bwe bibeera. Ky'oba olaba nti osujja kuloota ebirooto bingi naye olabeko kimu na kimu ekikujjidde. Kyekyo ebirooto osobola okuloota ekirooto n'okiroota naye ng'okirootedde mukwano gwo, n'okiroota ng'okirootedde muganda wo. Okitegeera? Bwe bityo ebirooto we bibeera. Kizibu nnyo okuloota ekirooto ne kiba nga buli kirooto kigenda kubeera ku ggwe. Osobola okuloota ekirooto nga kigenda kubeera ku mikwano gyo egyo egy'omunda, mikwano gyo, oba n'oloota ekirooto nga kigenda kubeera ku baganda bo, ku bazadde bo. Bwe bityo, okitegeera? Kwegamba ebirooto bwe bityo we bibeera. Ky'oba olaba nti omuntu aloota nnyo naye ate ku ebyo by'aloose afunako bitono. Okitegeera? Mulimu ebirooto. Kati waliwo ebirooto nga byo nja bigatta wamu, waliwo ebirooto nga byo lina bigatta wamu. Okugeza, singa oloota ofuna akisidenti, oloota ogwa mu binnya, oloota ogwa mu nnyanja, ebirooto weebityo ebyo byo bitera okujja nga bifaanagana. Ebiseera ebisinga ebirooto weebityo bibeera bya bizibu. Obeera olina okwerinda singa ofuna ebirooto weebityo ng'oloota ogwa mu kinnya, kinnya ekiwanvu, oloota ogwa mu nnyanja, oloota ofuna akisidenti nga babakoona, emmotoka gy'olimu n'eggwaawo, weebityo. Ebiseera ebisinga ebirooto ebijja weebityo bibeera biseera ebisinga bitegeeza ekintu kye kimu. Osobola okufuna ebizibu eby'enjawulo. Basobola okukugoba ku mulimu, basobola okuwummuza, basobola okkumma omusaala. Osobola okufuna gwe kennyini n'ofuna ebizibu eby'amaanyi. Kwegamba ebirooto weebityo biba bikulabula, ogezeeko okulaba nga weegendereza mu ngeri yonna gy'otambulamu, gye weeyisaamu, gy'okolera. Kwegamba obeere mwegendereza. Basobola okukugoba mu mbeera embi ennyo. Bwe kityo bwe kiri. N'ekintu ekirala, ebirooto ebyo weebityo ebyo nti ngwa mu kinnya, ngwa mu nnyanja, emmotoka zinkoona, bityo weebityo, era bifaanagana kyekimu n'ekisulo ekyowansi. Era ebiseera ebisinga mw'ofunira ebirooto weebityo n'ekisulo kiba kirina okukusula ekisulo ekyowansi. Okitegeera? Bwe kityo bwe kiri. Biba bibi, ebyo biba bibi nnyo. Singa obeera obifuna obeera olina okwegendereza nnyo. Bwe kityo bwe kiri, bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbabulireko ebirooto ebyo weebityo mubitegeere, mubimanye. Nja kuba mbawa n'ebirala mu maaso eyo naye mbawaddeko bino. Njagadde nsooke tunuulire nnyo ebyo weebityo nga bwe mbibagambye. Ebyo ebyobulabe mubyegendereze. Omuntu gwe wenna singa ofuna ekirooto ng'okiraba ekirooto ekyo kyantiisa, totya. Osobola okukifuna naye nga tekigenda kujja ku ggwe, nga kigenda ku muntu mulala. Bwe kityo bwe kiri. Kwegamba tolina kutya singa obeera ofunye ebirooto ebyo. Ate mulimu ebirooto ebijja ng'ekirooto kijja ku lw'okuba otidde nnyo. Osobola okugeza osobola okulaba firimu emisana oba ng'ogenda kuba kafirimu yo n'ekutiisa. Osobola okufuna ekirooto ekiro eky'entiisa weebityo. Kwegamba ebirooto bisobola okujja nga kizze ku lw'okuba watidde nnyo. Ebirooto ebyo bijja nnyo era ebirooto ebyo n'abaana abato babifuna nnyo. Okugeza singa omwana alaba ekintu ekimutiisizza emisana abeera ajja kukiroota ekiro. Kati osobola okufuna ebirooto olw'ensonga bwetyo ne bwetyo ng'ekintu wakirabye emisana ate n'okiroota ekiro weebityo. Olabye ebintu ebikutiisa ne bikujjira mu kirooto ekiro. Kati ebirooto ebisinga, kati n'olwekyo ebirooto ebisinga tebiba na kigendeerwa nnyo kiri awo. Bijja lwakuba otidde. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.